mini mu luyimba lwa anjagala nga atadde ekifuba kwefola bakyenagambye eggulu abasajja tujja eggulu twabadde Jasmine ne tujja mu kivubu ky'omalo yambala gomesi ngenda kuvumira omwaka gumu n'ennaku 36 kiza ngenda kuvumira twabadde eggulu ku Dr. Kwefchano n'agamba Lydia agende mu studio yeetegeke ayimbire abantu bino byonna bibawadde ne mugamba Saimu yagambye Lydia ajje nga full package. Lydia obudde butwale ennyongo onoonya obugoye ebyokuyimba tuyimbiddwa tetulina kye tufunyeemu. Producer ngo byanga imaliza mention tugenda njagala okukulabula Wama tugenda kubeera Hotel Africana in her first ever maiden concert. Mujje mumwagira omwana to Black Mermaid, Black Queen. Omusajja abe yakuba kalango. Njagala mutu. A masterpiece of Simanya. Katebe kange nga kali wansi bwe kati. Nga siri wala kati nga mulengera bwenti. Ngolengera nyimba oba. Simanyi. Emitwalo ebiri ordinary VIP egenda kubeera emitwalo 5 n'ettebe egenda ku bukadde 3. Tujja kuba maaso tukubuulira wono obugula tickets oba ne w'okuzifunira amatundiro ag'enjawulo. Kale tutandike bane tukyagenda mu maaso kakati. Gwabita Omutujju alemeza. Muki? Alemezaamu ku nsonga z'eddwaliro. Alemezaamu. Yeyo ne kutusenyu. Batandika omusingi gusituke. Kakati emotoka gwavite gyeyatutte bakayita kasodde. There's a type of car called kasodde. Akasodde. Kano sike kantomerera raktiz ng'ekyali mpya. Kuba kayita kasodde. Omusenyu gwako ennyanja ebeera mu 10 ennyanja yeyebbeeyi ebeera mu 18 18 emitwalo. Plus taba 15 16 nga okajjudde. Kati yaleeseeko wirubalo 2 ez'omusenyu. Ezo wirubalo 2 ezo. Ayagazimba kayu. Noza kati ye toyi yagimaze. Toyi yeddwaliro gravity yagitandiseeko. Lwabakati problem gye nafunye. Mwana bintu yokugaba anti si byangu. Oyagala omusajja atuweeko ayambadde ne gambutus. Era serious. Nsongeri very serious. Nero akubaka kati omusajja oyagala atu 5 ku 10. Ekitone nnyo plot ye Busaabala eri mu bukadde nga 5. 5 ku 10. 5 ku 10. 5. Nino olunano oyinza ogifuna. Kubaka teri ku mazzi ono wa ku mazzi. Kati oyagala omusajja atu ettaka lya bukadde 8. Gwenga okozesezza kakaaga 5. Mwana okugaba okutali kwangu. Naye kale tusoke tumufune nga atunnyonnyola ku byeyawaddeyo. Ndi ku One Love Beach e Busaabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo seminti omusenyu. Just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busaabala. Ye artist asinga ettaka okitegeera, so njagala tu leading by example tusobola zimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera. Abakyala b'e Busaabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu. Njagala zimba eddwaliro omanye ne Uganda CEO si yange si ya muntu yenna wala yaffe ekikunyiga kinyiga n'omulala. Njagala okuddamu okwanukula muganda wange Gravity ekyo kyakoze tikyandibadde kibi, naye nze ndowooza nti nga bw'akiraba nti ayina ogamba Mr. Bobi Wine azimba eddwaliro, kyensuubira naye era nga bw'amusaba ettaka ly'e Busaabala. Kakasa bulungi nti bbanga li Gravity era naye lyayimbidde abantu bamuwagidde ekimala kyemmanyira alinayo ku mataka. Banze n'akataka k'emmanyi k'alina awere Busaabala nga waliwo kyali wange kumanyi akamuguza. Kimmanyi nti era awo nawe asobola okuteekawo eddwaliro erisookerwako mu saizi y'ettaka eryo, era abantu ne bagenda ne bayambibwa ne tulituma nti oba Omutujju hospital oba Gravity hospital oba kyonna kyekiri. Oba nze noga nti nange ennyumba bampulira nti alina n'ennyumba ebiziga
naga nti nyumba yange yebuziga njiwaddeyo abakazi bazaaliremu abaana abakazi abatalina bazaalira nti njifudde aba maternity home oba dispensary oba ekyona kyonna nokiwaayo kubanga naawe era bannayuganda bakuwagidde ekimala so sendowooza nti Uganda tetulina kiteeka ku muntu omu nti yalina okununula oba okumala ebizibu by'abantu wa buli muntu kale biga yabdeo n'agamba nti eggwanga lituuse mu mbeera nti kati eddwaliro omuntu alina kulibanja muntu kinnoomu eyakeera ne yeekolera ssente ze so si gavumenti gye tuwa emisolo gye tuwa giragawa kati buli omu abanja munne eddwaliro naawe kaakati omanyi bino byonna bye twogerako bisobola obba ebituufu eggwanga lino likyetaaga amalwaliro liyinza okuba ab'ebusaba tebeetaaga ddwaliro kubanga kiruddwa abalinaanye n'eggomba bayinza oba beetaaga eddwaliro ebutalejja basobola kubanga beetaaga ki ebutalejja waba gravity basobola kubanga beetaaga eddwaliro wali abantu ava ebutalejja gravity nga babiri ne wano Kampala abasobola kubanga beetaaga eddwaliro health services bannayuganda beetaaga bazeetaaga so it is a good cause okwogera ku malwaliro nnyo actually I think some of the things that we can't have enough at the hospitals tosaga muno kati agaliwo gamala it is a good cause gravity jaliko ey'okwogera ku malwaliro oba okitegeera lwakuba ekizibu nti engeri gyakireeseemu bekikwatako abataagala Kyagulanyi tebajja kwogera kubanga nandyetaaze mu kiboozi kino ndabe ne kuba MP BNRM ndabe kuba ministers nga nabo bavaayo bagamba nti ne tebajja kwogera kubanga nabo kiba kibakubirayo kubanga buli ali mu debate eno ow'amaanyi akoze sente ate awagiddwa kulekanga gravity ogenda vaayo tukakase nti ebivulu bibadde okolanga cricket ovo bibadde bikusala ne buli bubadde ova cricket ovo badde otulaga nti obadde okola kitegeeza nawe bannayuganda bakoze eki bakuwagidde ate olina space ya myaka nga 7 nga ate gwokola kubanga mulumye nga muyimbi mulumye nga muyimbi kati wetuba tuvugiddemu eyo layini kati tuvugire mu layini y'obuyimbi olina space ya myaka 7 ng'okola musical nga ye takola ki takola kati naye katugambe nti ye mukasewe yakola nnyingi nnyo kuba ye yakola kati katugambe yeze yakola azitereka gwe naawe zobadde ng'okola oziterese oba ozinvestinze mwenna tubawagidde era mwenna muli bagagga bavundu gravity ovuga emmotoka eri personalized kyetaga millioni nasimba okuba bazali millioni 29 oba okubeera ne personal number plate so personal number plate si buli kiyenje si munnyo nti buli nyumba kukola ki kati bwe tuba tuli ku debate tuli mu kwogera ku abantu bannayuganda be bawagidde bonna awakulu ekyokubiri wala abantu bagamba gravity mulekete mumuwabudde no debates we zijja muzoogereko zive mu ddiiro ate era ensonga lwaki that's why some of you mujja kwogera tuleme recognizing gravity has a voice that's why Bobi Wine agamba mukozesa amaloboozi ge mulina kati gravity waba akyogeddeko katukyogere because his voice do matter